oyinza ogamba nze sigenda kuyingira mu byabufuzi naye akazimu munda mugwe ne wabawo akazukusa kati nze Bobby yazukusa akazimu kange era buli ekintu kako mu politics nkinenyezayo nze nali simanyi mu byabufuzi naye simanyi omwana oyo ali musonyiwa gy'aliva. Mwe temumanyi misango gye twawoza, temumanyi misaala abaana gye baafiirwanga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze wajidam. Ya alhamdulillah. Bajja kunkwata ensobi. Bangambe tutwogera naye omwami wo musiraamu. Jiddemu. Anti baba. Kulwa bannayuganda mikwano gyo ne kulwa omwami wo. Ba first born ba Allah bagenda tandika teri muguna azifu be bazikwasa. I know. Wa alaikum salam. Bannayuganda ntwala omukisa guno okubeetondera gye buvuddeko n'akabalayirira nti sigenda kuddamu kuseka era munsonyiwe. Tutandise show tukyanyumyamu. Tuli ku show. Tuli ne mukyala Fiona, mukyala Nsubuga. Fifi the Queen. Omubwati kyongere. Nalo wasalo. Yeah. How are you? Sina wanuma. Obulamu bugamba kyombuzeeko tubeera ku ssimu nga tuwuliziganya. Mbayo nze Ibra just sagala. Bwe nfuna ensonga ekunoonya of course mba nkubira definitely. Bwe bateriiwo sikutawanya. Kuyeero ensonga tuwangaza omukwano. Bana ekyogereko. Tuguwangaza lwa nsonga. I only look for you nga waliwo ensonga. Ate ne weba kizibu nti kamanye bwali. Naye nga tewali nnyo kizibu asikutawanya. Ogwo mukwano gwa katijjo sigulina. Wayitawo oba tonnatuukawo? Sibeeranga wate sijja kujjawo. Extra digest mugoba nsonga. Kwe tuli ne Fifi the Queen. Media personality atenga mukyala ali into business ate mukyala muzadde. Bwe tuli naye olunaku olwaleero luno tugenda kutulira ensonga mpitirivu nnyo nnyo nnyo. And I'm a feminist by the way. Feminist yaani? Nze nfune wengwa ng'omusajja. Leero tugenda kwogera ku feminist oba tumuleke. No to feminist tusobola okukikoonako. Tutandike n'ekyo. Who is a feminist? What is feminism? A feminist kisinzira omuntu waba akutegedde. Ebiseera ebisinga we have a problem nti both sides kino ekintu tuki-interpretinga bubi. Abasajja bagamba omukazi naluwali. Abakazi abalala ne bagamba omukazi nga yenkana n'omusajja. No. Feminism teyina kubanga twenkana na omusajja. Feminist kye tuba twagala is us to be given the respect we deserve. That is all. So oli feminist. Omuntu ayagala okulaba nga abakyala baweebwa ekitiibwa ekibagwanidde. Naye ate nga sigamba abakyala kukinala ku basajja kubamanyira. No. We just want to see mothers, women, girl, child nga bali respected and protected. That is our main course. That is very good. Basically my main course ng'omuntu. Okay, kati omusajja yabeera atya ng'alwanirira aba Idris Lukwaga abo ba Keith Kanabi ng'ayagala nabo babeere nga baweebwa ekitiibwa kyabwe. Muwangade ne Idris oyo. Abantu nga baawukana. Idris andi tulina omusawo gye twagenda. Ne muto omukago. N'agamba bwe mwawukana nga bwe bwavu bwammwe. Kati bwe tubanga abaawukana tugana naye obwavu tubuddawa. Landi road ne muddayo. Ne tuddawo bwe tuti. Daniel Mugoya era naye Daniel Mugoya omumanyi naye. Of course. Ye yatutwala eyo wa Nagongera. Awali ate abawa kikebe nfuna obusimu obufu. Bamwita Keith Kanabi the technician. Asinziira ku kizimbe Ivory Plaza. Atoyongerako introduction emala. Simon specialist wa iPhones awo nkutumiddeko ku Ivory mu underground awo nkwagala nnyo Simon. Okay, Fifi, ebbanga ddene one tokolakola interviews lwaki tolabikalabika mu kamera lwaki byemu ku bibuuzo bannayuganda bye basinze okwagala okumanya. Ibra tubeera twagala Fifi tuwulire kyayogera ku nsonga ezigenda maaso mu ggwanga kubiriwo kino nekiri lwaki ye ng'omuntu alwawo okulabikira mu kamera okwogera ku bintu ebyo. Wadde nga they appreciate obipostinga but they feel they would also want your voice. Okay.
ensonga esooka lwaki sirabika nnyo mu interviews olumu ababa balina okunkolako interviews oyagala amazima mushoyo? Yes. Amazima n'obwenkanya, DP, truth and justice. Mubamu omuntu first of all obudde bwange ekisookera ddala obudde bwange schedule eri tight. Ndi muntu atayiza ebintu ebiwera era okunfunako appointment ya interview olina okuba nga nkuswalira okulaba nga fixinga time. That is good. Kati omuntu nga simuswalira no yange njikuwa nkalu. Kati omuntu nga Ibra oba Farouk like mwe muli bataiti bange ngamba kati Farouk nobona mugamba nedda nincha ajja kunonya ne luli ajja kunonya. Farouk Sakozi Gospel Live Africa to the world ajja kunonya. Omukutu yagukyusiza n'erinnya guli Gospel Live Africa to the world. Farouk Sakozi sente kati Ibra we nakuma interview ojja kunkubira ku macho nonyeko mutonto omanyine wo kunsanga kati abantu ngabo abamanyi beyond camera bazibu bakuma interview. Kati interviews endala bagenda ne bampa because I always ask ngenda kuogera kuki ne bangamba ngenda okutunya ne bangamba okuogera ko nganze ku level yange kwendi sikyayinza be discussing. You're beyond that. Kati ngomuntu oyo simugamba ne dala mugamba njja kuddira because ate mbasagala kufuuka producer wenkyuse script ye nenze kasampuliranga mu doketi yange kinafuyemu ekyo I don't come. Ekirala nina abantu intentionally nga sobola bawa interview nga kigenderere it's not an accident nga kigenderere nateka kulisi yange nti nzono sirimuwa interview no ekirala lwaki sikola interview scarcity is good to me abalala simanyi scarcity is good and scarcity eyamba nnyo creating a gap okwewonya disrespect eyitiridde ensangi zino. So I prefer being far from naye nga ku social media handles zange bwegede nzija nempostinga nentuuse eddoboozi lyange before Isma died, may he so rest in peace, nga tumanyi okujja netukola ne live enkambwe naye we yafane ngamba okay let me first go back so okay nkungubagireko Isma for some time, I'll come back and do the live so ndoza yensonge tuli ku extra digest mugoba nsonga Ibrahim Mukasa ne Fifi the Queen. Crossing over to the other side of life, of late waliwo emboozi egenda mu maaso. Many people are contented where they are, many others tebali contented, they still bali over ambitious bagala okugattako. This comes in mu biseera by'abantu nti bangi have opted to go for kyeyo in different countries of the world. Many others have decided to remain home basigale nga bakola ebintu ebyenjawulo ewaka. Buli omu akuwa version ye ey'okugenda okuba ekyeyo, buli omu alina endowooza ye n'endaba ye y'ebintu. Abamu balowooza nti omuntu bw'ava wano okugenda okuba ekyeyo aba aweddemu, aba asiraanye, ensi eba emusazeeko. Well, others balowooza okugenda okuba ekyeyo kwongerako kwebyo bye balina okubanga balabanga bakyusa ku bulamu. Nja kutandika naawe nga tetusentalinze oba nga tetuwekubidde nti ab'amawulire because my thoughts and vision is beyond ow'amawulire. Definitely. It is, my vision is about the human being, omuntu oba muna Uganda. Nti the rate at which Ugandans go for kyeyo eri buli olukyekula lwakuba nti bwe kituuka ku celebrity oba omuntu amanyikiddwa oba omutotomufu oba ali mu position erabibwa abangi ye bwagenda kiwaawaala nnyo. So wenkubuuliza Fifi, to you lwaki ekintu ky'okugenda okuba ekyeyo e Uganda kikola nnyo amawulire nnyo ne kiwaawaza n'amatu g'abantu? Kisooka tetulina byakola nga bannayuganda aba discussing such a topic kubanga mu bizibu bye tulina ebingi mu Uganda, that is not even the list ekiriiko. Ekyokubiri, because sometimes we tubeera ku mpewo according to the shows we are doing abantu abamu beekanga bayisizza eggaali mu bantu abalala ababa basoose okgenda so kati balinga bagamba tukukwasiza kanyeebwa but to me ekyo tekyali distracting nze muntu ayagala kugenda because there are two different things we need to know in life.
bwe mba nga ndi ku mulimu gwange ngukola ng'omulimu tombulira maama tombulira taata sometime back wanchazaako some years back nigamba abantu nti ffe tusanze nnyo conflict of interest mu mirimu gye tukola nga story eri involved mu kyaliwo producer wakugamba eyina okukolebwa eyina okuyita ku mpewo the only thing you can do ng'oli kyaliwo nti ogenda gireeta ogyogereko naye nga togiyingira nnyo nga bwe waligiyingidde ng'omuntu omukola ki tomumanyi kati conflict yawe nejja okitegeera nti producer wayagala okugusa ekyayagala but at the end of the day you know now you know protecting mukwano gwo bakyaliwo at the end of the day your TVC ajajjawo ojja kugivaako weetaaga abantu but to me tekyali badde mawulire ekyokubiri omuntu yenna okgenda ebweru biri ebikanga bina waliyo omuntu agenda ebweru ng'abadde aweddemu ate wano okutandika ewaka kizibu ekyo tukyogedde emirundi mingi I have a friend yali musuubuzi w'amaanyi mu covid n'atikka zino engato za niigiina because baali tebakyatambula nga covid awedde bazze mukola ne bamuwa omugulu gwa opposite legs alese oba kikonteina wano okukireiminza ebintu okubizaayo weetaaga balooya ne bamuzero ne bamuzza eri n'atuuka ku kisenge wano twogera ku bantu mu Uganda abasinga nga ssente za looni olina okuzaayo ssente z'abasajja tebibakwatako oba okoze oba tokoze eki kuba balaba ne mu covid nga banka za wano ezitalina nsonyi zigenda ne zisuula abantu ebweru mu covid no one was working ne still nga ne government etunula abantu bayo babasuula ebweru kubanga banka zikola ki zibanja and government ya failing obayamba olaba balemera mirambo olaba babalema bawa mmere what do you expect from such a government era byebyo nti ogenda okutuuka mu position ng'omuntu ono kyasigazza muganda wange nti nsigaza mwezi gula tiketi nga sinatunda maka wendeka family kampitemu kubanga bw'olemerako ennyo n'amaka ogenda gatunda wano Uganda yensi gy'olina okubanga n'okufuna looni oyina mwezi guzo agenda ogikuwa okugulirira enguzi okuwaayo enguzi ofune looni egenda okutwazaako buli ky'olina so kati bw'otegeera ekika ky'ensi ky'olimu osooka n'otuula newekkakkanya n'ogamba kati nze nkigamba nnyo abantu nze endulu y'abafaani tenvuga bwe kiba nga okugenda ebweru ye option gye nsigazza bannange nja kukikola at any cost okitegeera because at the end of the day it's my life me gw'oswalira faani asula enjala gwe tonnatuuka na kusula njala naye bw'obibalabalamu kusula enjala gyodda gy'oyolekedde obubonero butandise okulaga kati bw'ongamba munnonze atannasula njala nswalira asula enjala mba neetaaga kutwala butabika era nze omuntu ogenda ebweru simunenya eriyo abagenda nga mu butuufu ali ku kisenge n'eriyo abagenda nga n'ensi tagitandikangako lwa nsonga talina nawaatandikira wano we bamuzaalidde yasoma nnyo n'amala senior 6 muzaliwe n'agamba wange agenda Makerere n'amwambusaayo n'amala diguli n'amuga ddayo mu masters nga n'omuzadde alinga omulalu kubanga ze yali kutokutwala mu masters mukolera omudaala gwa chapati mutandikiraawo agenda mala okumala okusoma masters muzunze CV bazitwaleko mu toilet basibe musumbusa tolianga kusumbusa nga basibe mu CV nze yanga ayogera radio yali ku Namirembe Road yawo oba ogenza ogula chapati ne bagikuteeramu nali ngenze gula lindaazi olwonsula ku nyumba za Kiseka emakindi awo ngenda okugira bwe nti linnya lyange kwe naggukira lyennyini ekindaazi kino kimunno mu kabi ekinene twakiyitanga kigaitaano okusomera so kaakati Ibra bw'omala okukizuula nti waliyo n'abaakusookayo okuteekayo CV nga mu butuufu bw'obalaabalamu akasente akasigaddewo kali beto okufuna visa oyitemu nze sikuyinaako buzibu tolonzalonza tosibaamu omulundi gumu nali mu banka emu bino bya bizinesi ebituzunza ne wabaawo omukyala naliko naye ne Jennifer Musisi mu America sometime Fifi long time wakomawo namugambira that time twadda mukyala wabuvunanyizibwa akolera gavumenti ya wano nangamba weeyita ki ne mugamba tewali so we sat in her car for some good minutes nangamba nzi wano siinaawo mwana naye ng'alina ssente ze simanyi oba ndifuna kubanga ye yazifuna bufunyi naye teyazikola byanjawulo yazifuna bufunyi nze simanyi nti oba ndifuna opportunity nenzikola ki n'ozifuna nangamba siina wano mwana ebintu bya wano leero ndi mu office nkyaba nsuula ebbali waakiri abaana kababe nga balina gye baatandikira nange ndi wange nga neebuuza kati nze ani
nzani so nakyo ne kinzigula obwongo kyemba ngamba abantu nze nebuusa mangu nga nkyali kumpewo nebuusa mangu luvannyuma lw'oku exchanginga ideas n'abantu ab'enjawulo n'ebiroto byange byali bikuze so kati eriyo omuntu afuluma eggwanga nga tannaligeza nako naye nga giwunye before nga tannaba na kuyingira field ng'alaba giwunye abamusookayo tebannafuna mirimu ate nga baasoma talina ani amumanyi because we are living a country talina equal opportunities eri buli muntu n'agamba era nze simunenya ndaba ne baana bagamba obaana bagenze mu bwakadaama bibi. To me it's not. The main problem ndi kale bafunirayo ebizibu. Naye asigale eka akole ki? Tewabe. Oyagala asigale wana akolewo ki? Ogamba agenda alima ino okufuna ezafaamu ezigendo gipangisa agule ebinafuuyira eddaga inafuuyira ebirime. Toyina mama ate nga n'eddagala fu. Mama wakukuliza mu Kampala mu kazigo kammwe. Ogenda olimewa. Tewali. Nti tewali. Kati bwofuna chance muganda wange gwe tosigala. Genda ogateko obulamu. Ojja kudda Uganda ogijoge. Eri abantu abafuluma ng'ebiroto bigezze. Nkumenyera ebikabi abantu abafuluma eggwanga. Ng'ebiroto bigezze. Nze nali manyi ndibeera kumpewo for the rest of my life. I had passion nga yamanyi nnyo eri presenting kubanga nagiyingira ndi mwana. Ne nfuna okwagala nga mpulira presenting yeeyokka. Kati tusala tutandika okwasociatinga n'abantu abatali mu presenting. Abaana balina ssente empitirivu nenga kati eno nkolayo ki? Because wano bakuwa opportunity bw'otaba mugezi osobola olema ogikozesa ate ensi eno gye tukolera ezira bangi ba presenters abali kumpewo naye ensi yabazira kati okufuna opportunity eno ennungi ogikozesa obulungi ensi erina okuba nga tekuzize regardless of who you are, your character nga bakwaniriza oba osobola okufunamu eyo opportunity gye baba bakuwadde ey'empewo naye ne bw'oba n'empisa ng'ekisaawe eky'airport gw'okiyisuza ng'ensi eno gye tuweereza ekuzize tosobola kukozesa chance eyo bwe kiri kubanga tolina that luck mu bantu ekyo ne kibeeraawo kati omuntu ng'oyo ebiroto nga bigezze olina okuyiiya ebiroto wonoobituukiririza kubanga ogenda n'okibalamu ng'okula kyekisooka tukula bwe kijja kufa abawala tukula emyaka 3 mu buli mwaka omusajja akulamu half of it n'ogamba nagamba mu mwaka ogujja ngenda kuzaala n'otunulako ku akawunti wanaaveeza pampa noga neerimba kino kiwummuza n'ogamba kaakati nno wemba waakuzaala nina okugaziya ebiwawakyo ntandika okunoonya ekiddako ebiroto lwe bigejja gwe yali agambye nja kuzimbayo kaluumu kange kamu ogenda okulaba banno bali muzikalina n'ogamba nange nali agadde kalina nti egenda kuvaawo nga toyiyiza otandika okugula obwongo n'otandika okuwuliza ku bakyaliibo abaagenda ebweru n'agamba namulandaawo nina bwe nataddewo n'akusindika nayo obwongo ne butandika okwongera okweggusa noga kati neebuuse omwami erikolukako nambwe papa noga musindikire muli ebinnya totunula mabega kati eriyo abantu bwe batyo eriyo n'abantu nga last option ye nga tabadde bubi naye nga last option ye yeeyo kugenda bweru. I'll give an example of the people I've worked with. Myself, Flavia Namulindwa, ffe twabeerako mu kattu ka people power. Omuntu akulaba ku mpewo naye nga tamanyi kikyoyitamu emabega eyo gy'okolera. Media eri controlled by government. Yegisalirawo ki ebyo balina okwogera, ani gw'olina okukyaza. Kubanga be bagaba licenses. Era ndaba nnyo ku social media nga bagamba abamawulire tebatuyambe naye nga mbalaba yonaayogera. Singa mumanyi ekkomera abamawulire lye balimu mu ggwanga muno. Nga bangi balagadde okuva yagambe tuliko ye naye wajjukiramu emigga egijja kuwa ku lubuto. Najjukiramu famire ye gy'alina okuliisa n'agamba owange kansooke nkwatiriremu. Kati Flavia was at a peak. But we were working for a government institute. Ekibuuzo ne kijja ne kigamba ku minzaani eno londako gy'otuula. Ogwawa. Minzaani ene kusigaza wano naye nga bw'osigalawo okola ABCDFG publicly. Minzaani eno ekufulumya ng'ate ffe tetunnagoba kuba tetwagala kubeera na blame ekola ki eyatwakugobye kuba ffe tetulina nsonga. Tina Fierce. I want to give you examples of people I worked with. Tina mu COVID kwa nga ffe twasigala tukola tuli kuzimu professional Museveni ze yakkiriza nti mu ggwanga lye mweziri fana yali afuuse w'amawulire presenter nga lunaku atuli bubi. Kakati tujja mu COVID waliwo omukulu
era saagala mwogera wano kuba naye nyinza okuleetera ebizibu ng'amenye etteeka. Olaba nze ntya bennenkana nabo myaka olwo abansinga obugagga n'obuyinza. Nze olaba ntya buti biyenje n'embeerawo ne ngamba woowe nze ekiyenje kino kinzise. Kati olwo envubu n'enjovu ndeka. So tujja mu show nga Tina twogeramu kubanga mu media wano nze kino nkyogera nnyo tosobola kumenya abakazi babiri nga siriimu. Nyinza n'okuba nze mbalidi nga abakazi abakoowa abakazi abazibu ayogera ekigambo nga bwe kiri. So Tina nkubirayo nje ABCD nti kale nga muyitamu mu Luzungu nga muyitamu mu Luganda. Akoluzungu kanoga nnyo nga tuwoza mbu tulwanira muntu wa waki kumbe bye biggwera nga tukoma nga n'obugere butuyana ngeri emisango gyaffe giwera nze ninako gye bantwala. Simanyi oba mawulire abalala mulituukayo oba mwatuukayo nga namwe temunnayogera nga balina chat eriko baazi bbiri kuliko akamyufu katambula kati ke kalopa emisango emingi gy'olina ne kubako n'akabbolo kako aviregi lwewagezaako okukuba n'otakuba nnyo kolo waweweeta lewakube nnyo kaba muredi kati babatwala naye gwe abasajja balina amaanyi wano nga tonaba gatunulamu nga gakutuuseeko tosobola kimanya nga kabba kange bannange giwunye nga redi eri bubire nga byo bituufu naawe tobyegaana nga buli kye baleeta nga kiriko n'obujulizi ne vidiyo nga nakyogera naye nga nina ensonga edifendinga nti saavuma nayogera amazima ABCD n'amawulire gakyogera agataliko ne gakizannya nange wano we najja reference yange. Kati Tina ayita mu mukulu ng'amuwa mu Luzungu ng'agenda ne mu lwewaabwe. Awe nali nsinga okwagala omwana oyo nga bw'aba avuga eggulire lye bwe muvaamu enkenyera nti UPE abana musome ng'abajjayo ng'abatwala ku buzaaliranwa bwe muvaamu enkenyera eyo ng'abajjayo nga bazza mu lw'essente kaakati tomuwona ensonga n'amuwa mu Luzungu walomuwa mu Luzungu n'awulira ndowooza nga takifunye andi obuzibu bw'empewo n'okkubo olina lw'okuba n'owulira nga tomatidde ng'olaba tebategedde nokkaatiriza bagala kunsibya nze nokkaatiriza nambadde nirako akabembereza kati amala omukuba mu Luzungu ng'ayingira olwabwe olulimi lwabwe teyamulwisaayo ogamba n'ogu yamuyitamu amukuba Friday Saturday ne mumukeerera kati ate ekigambo kino yakyogera ndooza muno ogamba n'ogu singa kale mwafudde kyali kinene mukko kati Tina teyava Uganda mbu because she was a failure no nzikanya naawe teyava Uganda mbu nno yali takyalina kyakulya teyava Uganda mbu teyalina musajja mbu omusajja yakamulaba no jawunya nga last option kwetegula kibabu kwetegula geyeena nga wala abasajja bawaŋŋanguka nga giwunye singa manti bawaŋŋanguka because they don't have money here balina ebizimbe enguudo ziri mu mannya gaabwe balina zibbanka be basettinga rate ya $, naye bwe gituuka ne giwunya muganda wange tegimumanyi mwavu na muki na mugagga kati Tina yali mu position yeeyo ng'alina okwetegula ekibabu nga you choose your life oba ekiddako kuvanga ku muntu nawandika ebbaluwa n'agamba oyo ave ku mpewo etavaawo license tedda omanyi ekitegeezo ekyo kinene nnyo oyo aba tagambwako actually oyo aba omu ku batasonga muwadde olugalo lwakuba twakimanya leeti olumu boogera leeti kye bali bwe munaamanyanga bwe bali munaabalekanga omukubira ku kisaawe omukubanga ennyonyi egenda wali kubanga tetujja kuleka bagambako we have to at the end of the day so kati nkwade ekyokulako nti Tina omulaba teyagenda mbu yali awedde mutaba kulimba miswiba jawunya ate nga talina kabega talina ateekayo ku kigono nga force yonna bwezze bwe mutuukako so political statuses ezo nazo zituletedde ebizibu oyinza ogamba nze sigenda kuyingira mu byabufuzi naye akazimu munda mugwe ne wabawo akazuukusa kati nze Bobby yazuukusa akazimu kange era buli ekintukako mu politics nkinenyezaye nze nali simirimu na byabufuzi naye simanyi omwana oyo ali musonyiwa gy'aliva
bwe yabingira mufenna ne twekanga nga tubiri wakati nti ne kumpewo gye baali bakuwoninze toyogera kino weekanga kikoze ki kiyiseewo kubanga munda mu gwe mulimu force gyotasa asobola kuyimiriza mwe temumanyi misango gye twawoza temumanyi misaala abaana gye baafiirwanga twakigana kino nga punishment ya musaala. You just see people on air smiling but inside them nga emiswiba gyagenda nga amaze okuteekako smile ye eri fake awo kumpewo mingi kati omuntu atunulamu n'agamba kale kati gino emiswiba gyenkoze emingi tolina wogenda kusaba mulimu tolinaawo era anti bano bakontrolinga naye watabakwatako kubanga ensi yaabwe bagitwala era best option gyoba osigaza yakudduka nga siga nti ewaka bwaleme naye ng'olina okukyuzinga olaba bino etugamba ensi egula mulambo nga temuli gwa kitaawo na nnyoko bwe kiri ekyo kyogera naye wekitika time nga gwe olina okufa n'ogamba ne bannange nga sinatuuka kufa okitegeera ogamba before Isma died nga batuwa threats ennyingi naye ng'ogamba mwe mumanyi nammwe nze temumanyi bwe baamutta nenga Fifi kasa kituuka ku gw'omanyi gwe badobeletinga naye soka osikemuko katono so abantu bafuluma eggwanga ku nsonga ez'enjawulo ebirooto bwe bikyuka ng'ebirooto byo byagala otuukiriza wooli tewajja sobola bituukiriza siraba lwaki oba olemerawo eriyo abafuluma ng'omusaala mutono nga wegambye media eno giraba buli muntu contract aginegotiatinga bubwe mwe bali abafuna ssente nnyingi nze nina mukwano gwange buli contract gy'aba agenda okukola atwala bbaawe ne banegotiatinga bombi bwe babaseera ne babaseera babiri bombi kati eri abantu nga contract zaabwe za ssente nnyingi Ibra ddala nno ng'ali mu mawulire muno naye nga tomala gamweyimbamu ng'aseera naye nga be batono kati bw'otuuka n'ogamba nze waafi yange sikyasobola gifuna wano nze Fifi nga nti nkivaamu kubanga ffe twayingirira bukedde twali tufuna ssente nno twali tufuna abaliyo kati tebakyafuna naye gye byagenda nga bikyuka nti ensi ekyuka tugenda digital wise cost cutting ne zifuuka cost cutting ogenda obigattamu ngoga nga muzisaze nze sijja kusobola ng'ovaawo so abantu bafuluma ensi olw'ebintu ebyenjawulo. Okay, Fifi, ekyo nga tukitadde ku mabbali you took a decision mu byabadde onyonyola mubaddemu nga almost byetolera ku bulamu bwonna abantu abalala you took a decision to leave TV or mainstream media at your peak. This is a decision that cannot be etasobola kubeera taken for granted. Abantu babadde ku TV ne babatuuka ne bagoba bagobe ne bagwa ne TV zaabwe bangi nnyo babasenzezza luti ku TV n'omugana naye lwaki tota abasajja tebakwagala abasajja baviire ze nina mukwano gwange abonyeebonye ne TV olunaku mbeera mugamba viira abasajja muganda naye nga takiraba ne mugamba viira abasajja but Fifi wakola decision yasooka nebeera weekend yemu ne bagamba like ali mu liivu ne bagamba ngenze kuzaala omwezi ne guwera emyezi ne giwera omwaka ne guwera ochageera then time netuka ne bagamba wow without any clear reason owulira empewo gwe abadde Bulaaya wano waliwo empewo wano man empewo esigala mpewo gwe abadde Bulaaya kale olufa abawangalire Sudan y'amaserengeta tugambe eki nange nabeerayo ke Sudan eyo buuza Farouk Sakosi nawerekerako Farouk so Fifi taking a decision eva ku media nga tebakugobye nga tewali buzibu bwonna decision eyo bwomala okugiteekinga n'ogiteeka mu nkola n'oleka TV other people thought you're going to another TV or television and they called me njagala tutunuulire when should be the right time omuntu okuleka omulimu and what should be those few reasons you have to share with the public omuntu lwaki alina okuleka omulimu to opt for other stuff. Nze decision yange nagikolera mu time entuufu olw'ensonga zange ebirooto byagejja. I reached a point nga I cannot take the disrespect anymore from the bosses. Nebyokuncontrolling ennyo toyogera ku gundi nga nkoye n'okuwoza emisango egya personal interest like political issues cases. Ekirala natuuka nendaba nga bye nali nkola bizitoye eno ninayo kino n'eri ninayo kiri kati nga nina okukyuzinga ekisinga definitely bino ebirala byali bisinza amawulire financially
n'okugattako byali bisingira ddala amawulire nga mawulire galina bwe gantuusa nga I think sikyayinza kusukkawo. Ate abantu be nnali ntunuulira mu bulamu omukulu Robert Kabushenga was my friend and still my friend. We are resigning. When he left, I nali njogera naye ne mugamba your boss because yali so free naffe. And one thing I loved about him mu mulembe gwe yalwanirira ekitonde ekikazi mu company eyo nga takkiriza sex exploitation eri abaana abawala ng'era ne bakukwata bukwasi. Yali ng'atuwa a good hearing here ng'akuwuliriza n'agamba bannange ABCD nga boss tebamalaga kufutyanka ng'agamba no tuwulirizeeko ensonga ze lwaki ono wamukoze kino ng'oleeta obujulizi nti yaŋŋambye bibino ku ssimu saabikoze. So he really protected us. Era nsaba Katonda amuwe ekisinga obulungi. Amina. Kati we are resigninga ne njogerako naye kati mwalimu Nadija Nabukenya nga Nadija Nabukenya agamba kati fe twali so protected and under their regime professionalism yali waggulu nnyo. So twalaba nga tebatya professionalism neggwamu mu kintu ekyo. Kati abantu abalina engezigezi nga nze abatayagala kubamanyira nga sikyayinza kukola na muntu atantegeera nze nga nze nenkita naye omuntu we aliteeredde omulimu ng'omaze okwezuula bwe weezuula si mulimu gwa mawulire gwokka emirimu gyonna egikozesebwa bwe weezuula nga osobola okwetengerera kigezese totya kutandika kintu kigezese kinyuma nnyo okubanga ku CV yo toyinaako kugoba. Zino kampani zetukolera ffe we zitugoba zitulanga okimanyi bakutimba tulina gwe baagoba bamuteerako ekipande ku bisenge bya kampani takkirizibwa kusaalimbirawo. Naye even when twagenda mu court because I'm still in court with them ngenda nenyingira ne Vision Group eyo kubanga navaawo nga simenye musango nagenda bugenzi. Even during this saga yaffe ye tuli mu court nabo tewaliwo aŋŋamba toyingira ki Vision Group kubanga saazaayo musango sirina kikyamu kye nakolayo natambula nga mpulira ebiwawaatiro yange bikuze neetaaga ewagazimbuuke ate wali buli nagazi yange ebiwawaatiro ng'okoona ku boss side eno tayagala mukoonako ng'okoona ku producer tayagala mukoonako okoona ku presenter muno okoona ku wa camera kati nze n'enfuluma. So omuntu yenna yalitekinze decision singa owulira ng'osobodde okwetengerera totyanga kwekozesa oba kutandika kintu osobola okwezuula. Buli w'obeera wansi w'enkwawa y'omuntu ng'akutegerera ojja kulwawo okwezuula. So buli w'onooba nga weetegeredde kigenda kuyambako okusobola okwongezaayo obulamu. Ebirooto bino webigejja tobityanga kubitwala nga worst nightmares no bigezesa obulamu buliwo nakugezesa. Buli w'otagezesa kintu tosobola kumanya ki ky'oyinza kubeera nakugenda ku level eddako. So omuntu yenna nga bakozesa lowooza ku ki kyozzaako singa abantu bano bakuta. Media house esobola okukukwatirira ng'okola Monday ku Monday neetuuka okuta nga tosobola kusiika wadde paani nga tosobola kusiika wadde paani kuba tomuwanga na kirowoozo nti bamusiika batya naye tebagwira mugwire. Wabawo process nga ne process eyo togimanyi kati ne bakutaza ezo depression z'owulira omuntu yeetuze yanywedde obutwa yafunye stroke mu buliri omutima ne gusirika kubanga tubeera scared obeera n'ebirowoozo olina abakusurvivingirako bangi tewakirowoozaako nti singa bangoba. Nze wembeera ku mirimu gy'abantu eva ndowooza nnyo ku singa bangoba singa guggwawo sina gugwako kubanga bwenguko waguba guweddewo naye singa bango waliwo okugoba nga teweetegese omusajja n'abeeyinaga tetukyakwagala wano Uganda tetulina technically protecting mukozi ne woba oyina muno ebbaluwa y'omulimu omwana keera kumakya naganze sikyakwagala mu kampani zino zi trade unions n'ababaka b'abakozi mu parliament wangi era simanyi baloba bateerayo kibali kwekolera bya extra digest mugoba nsonga kwe tuli Ibrahim Mukasage manya tuli ne FIFI the Queen tola anti oyina erinnya nti ense kumanyi company bwekolera ne beekera ne kugoba nga ddala teki kimenya mateeka era ogenda funa personal lawyer muyiribye emisango gyammwe nga tewali ezo union za maze nakuyamba buli omu ali ku bibye tebakulimba era simanyi bakolayo kimu tuleke naawe. So the parliament katukube ku mulango bw'abakama baffe Dushima Yukasita wa Arena Mall ensambya balese engoye z'abasajja amasuuti masaawa ngatto misipi wallets olireve olwa banzani atawola nga neggwanga lino lyonna bali bangi mwami Nsubuga yitako ku Dushima Yukasita wa Arena Mall oveyo n'ebingi nga bingi bwe biti ate nga gwomusuubuzi awangalire Uganda awangalire China Sun Cargo Shipping Company bagenda kusabalize maali from China to Kampala basangibwa ku Arapak basangibwa ne China
Hong Kong. Nkugamba ekintu kiri kimu, beekwate buli kimu kitambule bulungi nnyo. Babayise ba Sankago Shipping Company. Ate nga yo Hika Water Drilling Services basima mazzi mu Uganda, Uganda. Abasima amazzi. Ku strike season nazo zolaba, okay. For starters. Zolaba mawulire. Nti bazanya na ku mawulire against gwanga, ku TV ze gwanga. Njagala ombuli ani akulira abakozi mu parliament ani atukiikirira. Asimanyi. Kuba nange simumanyi njagala mubuuza gwe. Ate saagala namumanya. Kubanga strike season ezibadde wali omulabye ko nga avudde n'agamba ne bannaye company zino kiki. Tukoze tutyo kulaba nga tutereeza. Tajjangako mu strikes z'abakozi. Tajjangako. Era gwe omukozi yenna obulira nga tebikyagatta ng'ogezesa ewalala. Senkubuulira. Ndeso yagala obeere ku kala lyeri. Fifi bw'ova ku mulimu abantu bano wabawandikira mu butongole, wabaweereza email, wabaweereza WhatsApp voice note, wakubira bakubira essimu oba wali eno n'obagamba nti nja kudda contract yange yali kyali kitya? How was your communication when you were leaving Vision Group? Contract yange yali ngamba bwe mala emyezi 6 nga si communicating back to the company. Automatically company mba menye teke ramba ngenze. Kyekisooka. Kwa nali nagisoma nzomanyi contract nsooka kunonya mji na nkwata bigere. Ekyokubiri I communicated nasooka ningamba ko work ne mugamba tandika n'okulowooza gwogenda okukola naye. Nengamba producer tandika okulowooza n'akutulira mu show. Ogenda bagamba mu mitendera. Yeah. Nasoka nenchogera banga nga no this no that no no Fifi not now. Nengamba no bano bali mu kuntegeka akanyebwa nze mbere wati bo banegobere cause company zikisinga okwagala kwegobera. Cause nali mazola banga je misango ja politics jange jali jiweze. Nga je njolekera. Olaba yo. Bizo butaba birungi. Nga nabo bakchali baba bachali bacyanku bali bacyankumala kwanti nali tebalina option ya muntu anyimiriramu. Tuomwatukanga mu field mu bantu be bamanyi bajjo kubira endulu nga Fifi mumwetaaga. Oba mukwatagana ne bate mukwatagana naye nga munneetaaga nga ngattawo nnyo. Bwe mwafunanga nti twagala live ani ayina experience ajoji gata beat political or what definitely mbakazi yalinga Fifi. Ti I was versatile ojja kunyimiriza mu camera mpe microphone nze nkuwe byoyagala ngende. Nga tongambe nagamba terezaamu kaddemu nga yo lavo fere tujiriiko. Take 1 take 2. Mulina amaze ku TV emyaka 10 akola take 8. Ali mulimu kyama aluddewo kwezuula. Omanyi waliwo kyotukana okkiriza. So kati nze nali ku level yo nga ndi ku level ya kulagako nti mpaka na ntiye because there was twabako actually show yange yasembayo nkitere ddala yali yakweragako aina mukama wange nga akimanyi nsobola naye nga buli muntu abana omuntu gwatategeera nga anafuya due to my personal characters aina nnyo lugezigezo yo naye oba ye yajewulira era nga tanjogerako kiraga kajewulira nnyo ze kyakantamya. So waliwo Saturday shows ezabeerangawo nga buli TV emisana egirina oregulaawo TV emu nenkyazaako ku live namba nezigira ziti ewaffe gyenkolera nezigira ziti ne watula mu meeting yabo anti bagaye kumuteri kyawo mulimu bamu akugamba Saturday tugikuwa naye ekirabika yakwagala kakasa konze okay nenzija nganzize kubalagako nti nze Katonda yanteka ku level ndala mu presentation. Nenzija nenkuba show muganda nge bagenda okutunula ku namba zaabwe ku live nga ziri eri. Era bwengula mubire. Era bwe namala nagenda mu maaso ge ne mugamba mukama wange I am not a dummy presenter. I am a presenter. Ate sirina standini oba seatini. Katonda yankola nga ndi one of a kind. But officially show njikoze eki bitadde. Ntade no Fifi jangu desk yange ku Monday tuogere ngo bamanyi bagala desk abana abo. Jangu desk tuogeremu. Kaisi kanabe. Naye wa desk nyo. Kwaitiroko nalyo katufero oyo. Ay. So ku Monday nengenda ku desk ya mukama wange nali nsigaze ekirango kya Miss Bukedde actually ngeno maliriza Miss Bukedde nze nga na resigning ngano. But ekirango ekyo wajja tedija yali akimpa
nga mubuulidde nti ŋŋenze naŋŋamba no kikole separate so nakikola nga kikyubba nga sikyali mukozi wa bukedde ne ŋŋenda ku desike ya mukama wange obuzibu buli luddawa ne mubuulira bye nali mpulira nga sikyasobola bigumiikiza ne mugamba naye ate ekisinga mu byonna I think n'obudde sikyakola ki sikyabulina natuulako n'abakulu abawera ne bagamba nogenda okirowoozeemu you see ko nga baali bagamba ate nnyongereko ennaku ku mpewo you see you're giving us obudde butono ne mbagamba okusinziira ku birooto so by then wali okulunaku lumu mu week najjanga netraininga nga nzita ng'obwongo mbugamba tugenda kuva ku mpewo kuba si kyangu empewo eyo etiiso givaako gwe owuliranga ate nga tewali kyannyawulo kyerina naye buli olowooza okuva ku mpewo ogamba gwe mbadde njogo olw'empewo naamutunulako ntya nga nvuddeko waliwo fiye yejje eyo bano abantu ndiddamu nenjogerako nabo nga nvudde ku mpewo naye kati nze ngeri odi gye saali nnyo mukwano gw'abantu abo okuvako kyali kyangu nze we nakolanga sho naawe yalinga sho ne biggweeraawo nga tetwongerayo nnyo okuggyako efyu abaali already bakwano bange so bakama bange ne bantuuzatuuzaamuuko awo ne tunyogerayogeramu ne bagamba okay kirowoozeemu wewe umtime in that process nensooka nenfulumamu ku ggwanga kubanga officially bali tebannakiriza kintu nga tukyalo they had this in their mind tukyayinza okwogera naawe nosigala cause literally ndoza nali nsigaddeko ng'omuntu omu amatalinga ku mpewo like ayina erinnya erizitowamu ku TV yonna tekisoboka no due to experience gye nali nina of course nali tusagezagezanyizibwa ku baaliko abalala naddala mu shows ez'enjawulo nti entertainment nti yingira mu bakazi yingira mu baana nti nga tosobola kuba na bangi waliwo audience okubanga ekkiririza mu muntu regardless of how you're seeing that person kati nali omuntu oyo nga nsobola okujja nenkola shetuula ku mutima nekutuulako naawe nga nsobola ogenda mu music ne tudduka nga nsobola ogenda mu lugambo ne tugenda nga nsobola ogenda mu ya attitude nga kanayo kyani nenkuyisaawo nti nali tetwali bangi of course tetwali bangi so nga company definitely omuntu nganze yali agigattako that I know extra digest mugoba nsonga kwetuli so we bamala okuteesateesa ntwogeramu neŋŋamba okay waliwo mukama wange omu yali tanzikiririzaamu naye nga akimanyi nsobola yaŋŋamba no wewe mu just a break okomewo kati nze nensooka nenfulumamu ku ggwanga awo ne contract nembeera nga nja abuse nze esobola okunkwata legally n'obawa we batandikira wabawa enkizo so nenkomawo netuddamu netwogera kubana twali tetulina nnyo nsonga etwewalanya tebangoba saabavuma saabakola ki nakeera bukezi kumukya neŋŋamba I think I've had it all nenkita neŋŋenda so decision teyali nnyangu nga bw'oyogedde ge mazima era naddangako olumu eka neŋŋamba ne bannaaye kino nze nakikola ate okola ku mpewo muzimu gulinga gwakuyimba oddaawo n'ogumiisinga naye nze nali nakyogera nti bwenva ku mpewo ngenda kusooka nve mu mawulire nsooke neesetinge nterere nzire mu nfubutuka ebyange media houses endala of course twayogera naye nga kati because nali ebiwawaatiro bigeze nga demands zange endala ng'era tebasobola zituukiriza njagala tutunuulire mu mbeera eyo yonna ng'ovudde ku mpewo ebyayogerwa byali bingi nnyo byakuyisanga bitya nze omweyogereze yatandika ddi okutuuka ku nerve eyange enyiiga one thing I learned mu bulamu bwange is how to protect myself ate nenkyebaza n'abantu abaninaanye baganda bange abantegeera abange abaddala they protect me so much era nze okulaba negative message ng'eva mu muntu ng'agiweereza nti baakwogeddeko abanyokama mbayita nnyo banyokama era olaba status zange mbawandiikira ne bagamba yo guys nze abamanyi they protect me so much they don't send me negative tewali kintuukako kubanze bwe nali nzijja mu TV tewali gwe neebuuzaako bwe nali mu TV ne byenalabamu byenafunamu byali byange ne byenalabamu byanze nabifeesinga emiswiba gye nafuna nga ndi mu TV gye nawoza egyampangula ne gye nawangula gyonna gyali gyange nkunyumiriza kaluumu gye bantwala naye ntunuulira emisango gye nnina nga karedi kalyeri nga naye ng'essaawa eyo gw'obiriko wekka temuliiwo nti bangi nga karedi kalyeri waliwo ne kasita kati tina yasobola okunyumiza akantu ako noga nobiraba noga okay
ne bakuwazi warning zo ng'omuntu no be facing byo facinze so kati nze wenava ku mpewo it was my personal decision because first of all nzo mwami wange yali ayagala dambe ku mpewo nga nsubuga obulamu bwe ayagala nnyo okulaba mukazi we nga alina emirembe and respect kati twabeeranga nnyo ku mirimu egyo nga omuntu akudisrespectinga sometime ne wekanga ng'olesa ekibuuzo ewaka kuba nze naye tugeya tubageya so nga mugamba ni kigayi kino oba omuntu ono kati nga tusooka tumutunuulira omuntu oyo olinga nange ne bakyala bange tubeera tugeyageya abantu baddaki ogwabuuziza nze ekyo ekibuuzo tugenda tumale show nkoleko interview by the way nze ne bakyala bange tuba tugeya baseba bali kamera njala kola interview ku mwami ono kuba teri amusobola okujjako nze mufixing obudde lero akumeka lero akuna mfixing time inshallah next week or 2 weeks from now nedda sebo gwe sikusaba appointment anti toli mu bensaba so owaye nga mugeya abantu kati nga munyumizaako kyo kizibu kyo kufumbirwa mukwano gwo man gundi andi bubi yansanga wano nze sina ki naye character anetaddeko nnyo fifi kino naye nga professionally taninaako buzibu but ayingira mu personal character nga ne contract si kyeyogera okitegeera kuba Fadija Nabukenya omukyalo yatugambanga wano temwajja kukola mikwano na kufunawo nganda noonyawo ssente birala bikusange era ye nga ne bw'omusanga ne bw'otamubuuza tebimulya naye rema okudelivaringa omutegere nti ye mukama kati abalala abajjawo baagala babuuza baagala okujja mu bubokisi noga no so kati nga nzireka ne munyumizangamu naga naye bbu ofaaki bakuwa mmekaabo kitegeera you have abcd concentrating wano you get peace so kati bwakya kumakyane muga nvudde kukedera nga ononyamu byange ngalaba tekisoboka nga mwami nsubuga ndayira okufiira mu kitoke kya gonja sidda kubukedde nanga mukwano sigenda kusaayo kyange bugenda kukya ku Saturday ku macyango oli kubukedde agenda okulaba Saturday esooka teyanyega Saturday yo kubiri after 2 months nangamba like for real namuga asoka nagamba mwezi gumu gukyala abakozi bagenda ne kulivu ku myezi egi 3 gana okulaba nnyingidde omukaaga na like for real seriously kati tukyogereko nitutuula ntukyogerako okay nti kale so byonna ebyayogerwa n'ababyogera first of all abasinga ba bloggers ba youtubers they need to survive ate basurvivingira ku linnya likola views linnya lina comments and I'm among those people sabayinaako buzibu kubanga baali banonya income nakizuula nga their survival is on my hands abo ne mbaleka ne bafuna ekyokulya n'aba balinaanyi nange ekyange nekinoonyeza side eno ewalala tewali yayogera kigamba nabiraba bamugobye dererere naye nze bwe nali ngenda okufuna nakutegeezaako lwaki nkutegeeza nga nvaayo era nina n'eŋŋombo nzi gye nagambanga ba fans however much people think nti bafaani balina right mu bulamu baffe obuyinanga faani nga tosukka level ya bwa faani bw'ogisuuka n'obufuuka mwami n'ofuuka taata n'ofuuka omwana n'ofuuka senga mbulirira ogenda kukutomera naye bw'osigala ku level y'obufaani fifi waffe gwe waga naate tombuuza lwaki nvudde gye mbadde niwe nali ngenda saakugamba ndeka nkole decision y'obulamu bwange nawe nga wabusanga n'obwagalira bwe buli leka mbwongerere gye mbukola ki gye mbwagala so nothing ku byayogerwa okay Fifi ebyantuuka ku kasuwa k'obulumi ku TV wabeera ku TV for how many years if you remember very well for the years Bukedde existed minus the 2 years now. Okay, in all those years what is your best moment? Best moment in TV zaali bbiri. Emikolo egyo gyali gya Bwakabaka bwa Buganda. Ogumu gwali Ssese. Naye sijjukira oba gaali Matikkira oba mazaalibwa naye nga gwali Ssese. Nali nkozeko ku mukolo gwa Bwakabaka era Kibuli. Naye tetwafuna bulungi position nga ba presenter cause nali nkyagala nnyo. Kati ogwe Kalangala twafuna position nayambala lubugo nali ndutya nnyo naye producer yajja n'angamba munaye ata ye yalondeddwa nkulaga how dictative
empewo weeri nti bakusalira nawo kyogenda okwambala ne bampa olubugo ne tugenda tukola show kati nalinako be nali nina okakasa kozi sheeyo yaliko okusika omugwa FIFI akole FIFI takola omukuba kwama bafe nabagamba oyo mu field awali audience ku live twetaaga utagezesa ne banteekako ne tugende Kalangala kati nagenda ngenze kulaga ko bakama bantu ayayayaya nakuba show ate kuolo I got close to the king kati nempuliranga mpangudde akalulu kajja daggwe awulire essanyu so that is one of my moments on TV eyokubira yali buddo era gwali mukolo gwa Bwakabaka nera sijjukira gali matikira gali ki ganzo bagali matikira buddo that is Naggalali twali eyo netugenda okukola kati awaliwo kono kusika omuguwa waliwo BBS telefineze bukedde wetuli birimu kaviraji yaffe balina we baagala ekome nga womanyi nti buli muntu wazaala omwana we gwalina okulembeza kati nga balina okulonda presenter abagenda okuyimirirayo mu bakazi I was among abalondebwa nga byalimu n'okweragako nga TV stations kawo bimanyiira ebya mirimu ne competition ezo ziri healthy ezitali zino za ne bagamba kati mu kibuli oyo FIFI ajja kutira ku microphone kati twatuuka mu leeti nga bannaffe aba TV endala baataddewo dda microphone ne camera kati producer gwe bampanga naye anyumirwa nnyo ekibuli n'agamba oyo wayimiridde ogenda mu 8 tugenda live ndakiika mbale nga bantaddeko rapero Gomesi zirimye kati nga ate tulinamu kalifa abantu batumanyi mwe mwakajja temina kye mutugamba ne barolinga kati ng'olina okukola intro n'akuli presenter munakulinanya atye kati gwe bampanga mulungi nnyo abali ku kamera nga balamu akontrolinga live feed mulamu n'agamba kati ke batuwadde oyo FIFI wano tubasi ekibanyi nekigwa era twabayuzaamu bibiri extra digest mugoba nsonga kwe tuli nga bapresenta bantya kubanga bali bayimidde batandise okukola bali mu producer house take kati fa batakola take ne tujja producer wanga ngamba awo wenkwagala ntinze gwempa microphone abana b'amasomero batulaba abantu ba bulijjo mpewo ekyo ekizibu kyeyina otuuka mu bantu ne bakuwaga n'owuliranga gwe Katonda kumbe toli bayinza n'okulowoozesa nti TV yiyo tolina kizibu kati natuukawo Gomesi nga yasomye muzuuli kushona omumanyi nenyimirirawo ne bampa microphone nenkuba intro muganda wange presenter munange nanyumirwa show yange kushona be bali bakwambaza nkutidde kushona na Mirembe Road ngoli producer gamba intro jiyite ng'otunuddewo otyo otambula omalire mu kamera eno ayi twalaga abaana nti ate ffe mu mpewo tuli ba super star genda okumaliriza okukola intro nga bonna batwetooloddeko we bati kati nga presenter munange alina okusitula kamera ddeeri but it was not this personal fight byalinga bya mirimu nga munyumirwa at the end of the day. Okay, what is your worst moment on TV? Worst moment on TV yali ki? One of the worst moments on TV kubika Mukajanga. Mukajanga was my tight. I used to call him omulogo wange. Ngomkwena mugamba man soko njo kye omanyi njogera yebwe yalinga yakusaga soko njo kye mwesalawo kubanda bajiunye fire yatuyagaza okusaba in a joking way nti okusaba kwe kwalinga okusaga naye nga he meant prayers. Kati nali ku TV ku macha mu show yange ngate omuntu yomu namulabye the evening kati ndi kumpewo ku macha producer wange tata muno wetwogerera aka message mubike nempita ebirango ebitalina kujira nga sikitegedde tugendeko mukama baffe tudde nibangamba oyita ki tatu nagenda mu break this message yasoka nejja nendaba ng'eyokusaaga nemba kumpewo nembuza Nathan senkoma gwe nangamba yes Mukajanga nti tekisoboka azifu nze Katonda naye kwali kutyanga kwe kunjogeza kati nenzirayo nga nina omubika amaziga ne ganemo controllinga kumpewo. That was one of my worst moments on air because he was a friend, he was like a godfather, he meant something in my life. Moment endala
sijijjukira. Tuli ku mugoba nsonga Ibrahim Mukasa ne Fifi the Queen. Tutunuulira her life of TV n'ebintu byazze ayitamu of TV okutuusa olunaku olwaleero luno. So asharinga naffe obulamu bwe n'ebintu byazze ayitamu ebyenjawulo here and there. Because bw'olaba abantu bano bingi by'obeera olowooza naye ng'ate bituufu birala nnyo gwe ky'oba olaba oba ky'oba olowooza. Did TV add on you? Oh yes, TV yangatako. First of all yanjigiriza nnyo ensi ey'okukola. Yeki era yeruwa era ogikwata otya. Nali manyi nnyo ensi ey'obulamu obw'okukula nga otolina kyonnimbawo. Kubanga eyo street y'okukula nali ngiyiseemu, emoldinze enkwagudde, you know, enkovu ziwonye, nkaabye, nsese, enjize, engudde, ebigo n'ensituka n'entambula again. Kati TV yangatako nnyo, ya introducing mu bantu more, though radio yali yatambuza nnyo erinnya okusinga ekifaananyi. TV yaleeta ekifaananyi kyange mu bantu, TV yanconnectinga ku bakwano, yandeetera trust mu bantu, yancreatinga more other businesses mu bantu, yampa exposure. Yanzigulira enguudo eziwerako. However, singa saali mugezigezi naalibaddeko nga seziguddwa. Kubanga yeekuwa platform tekugamba nti gendako mu ofiisi ya gundi, kati ekyo bwongo bwe bukikugamba. On that very note, njagala tutunuulire wakola program gwasalawo on TV, nokola ekyenkya kya weekend, nokola kanayo kyani. Yeah. Any other program? Nenkola program Kulya Cash. Thank you. Nakola before Sharita came in Mikolo. Nalinga nkola obwo bubaga nga tebanagitongola. Okay. All those programs zonna nga bwe tuzimenye. What is your best selling program on TV that sold you out there to the public? Gwasalawo, kanayo kyani, Mikolo, ekyenkya kya weekend. Programs ziri bbiri. Yeah. Esooka gwosalawo. Okay. Yantunda nnyo mu entertainment world. Yampa opportunity to add something on the music industry. Nti eriyo abayimbi abajja kumpewo nagamba man nebaza Fifi oyo. Ne waba tali kumpewo ng'ali eri nagamba omuntu man akakazi ako kaali kaddalamu eyo show. Show endala yali kanayo kyani. Yantunda nnyo, yajjayo omuntu ow'enjawulo munda munzi abantu gwe baali batamanyi. Nga balowooza nti omuntu alina kubeera all the time nga joking. Yaggula different shows ku bantu abalala mu media nagamba I think I can do such a show cause naffe twagikopa ku American shows. So yampa omuntu ow'enjawulo gwe neezuula nti nsobola omubeera nti even when I left the show nsobola okujja ku social media handles zange nendeeta character eyo nempisaawo ensonga negamba no, we are tired of ABCD because of that attitude. Yeah, those two shows. Okay, tutunuulire the concept Kanayo Kyani. What good things came along with Kanayo Kyani? The show. Yo nga yo. Birungi ki bye yaleeta to you? Kunze ina abantu be introducingako. Nga bali happy of what I was doing. Ngagamba man, twali tubulamu eno show bweti. Abazungu bazikola nolaba ono ng'agikoze ne bamanya ebintu ebyenjawulo mu bantu. Ekirala yandetera okumanya abantu mu ngeri ey'enjawulo. Nti twamalanga okukola show omuntu n'akunyumiza ekintu nagamba kale kino okyogedde. Fifi kyali kinnuma. Omuntu yangamba naye nga amazima gaaliwe gati. There are even questions abantu bennyini betukyaze yagamba nga kino njagala okimbuze because I want to clear this. Because twabawanga script zaabwe awo. Nagamba abantu bangamba nnyo kino ekintu, please ask it. I want to clear the air. So kyanyamba nnyo okumanyanga abantu on the other side. Program eyo yanyamba okumanya nti abantu betuyita ba celebrities oba abamanyifu abatutumufu betulina mu ggwanga, they really don't have friends. Era amuli okumpi bambi gezaako okubeera mukwano gwe. Those people need hugs, they need love. Because omuntu yakunyumizanga ekintu off cameras. Kyatakugamba nga muggwe osalawo. Naye olina akunyumiza ekintu off cameras n'atulika n'akaaba. No, nakuhaginga tightly n'owulira ddala ng'omuntu ono ali mu bulumi. N'owulira omuntu ono ng'ali mu bulumi. Case in point waliwo omuntu genda kyaza alina tattoo nanga Fifi, I want to talk about this tattoo. Omuntu omu nali mu mukwano naye n'agiraba n'agigamba abantu naye baginterpretinga bubi. Nangamba bagamba bwe bati. Like I felt this person is pain. So yanyamba nnyo okumanya abantu ate ne bringing close to a few of them.
bewawuliranga nga they really need friends. Mu mukwano gwa tajja mugamba mpaayo. Wabula jjo mugamba kijja kutereera. It's okay cry. It's normal to cry than okuhiding obusungu. So yeah. Nsonga ki ezaviirako program eno kubeera season? That's how it was programmed or planned. Bwe twali tutandika sheeyo ne gye twagijja twagirabanga Uganda tisobola kubeera sustained. Nagikola nemala emyezi bali bagiganye n'okugenda ku mpewo aba producers abamu. Nze ne traveling ne ngende US era yatandika nze ndi US naye nga twali twakola dda shows teyali mbu yakakolebwa. So mwalimu show where I hosted Gashumba ate nga yali yakamala okuvuma Robert Kabushenga who was our CEO that time. Kati producer baffe abamu producer abo beetumiikiriza. They act things on behalf of our bosses, they judge on behalf of our bosses. Ne bagamba tesa agenda kumpe oyo yavuma mukama waffe tajja kuyitawo. So I called him ne mugamba mukama wange waliwo show gye nakola bweti ne bweti concept baali bagibayinze naye bangambye omuntu ono yakuvuma. Kabushenga n'agamba ate yanvuma nganzo omuntu yavuma company. Bigende kumpe onze bete bindya. Olo producer? Yamanyi. Because we had put in time okukola show. Ekoleddwe wedde naye omuntu omwe agifuukidde ekizibu yavuma mukama waffe. Kati Kabushenga bwe yagamba nze sirina buzibu bwebanga bagirabye nti esaano genda ku mpewo egende. However for program twali twagiprogramming ageyina one season n'okukola season ey'okubiri kwali kusindiikiriza kubanga nabagamba abantu bwe banaagitegeera bajja kutandika ogitya. Muba mujja bayita bagaana okujja. Bagaane era kyova olaba most of the time bw'oba ogenderedde sheeyo abantu bonna abagijjangamu abasinga baali balina bye bayisaawo. Ayina ekivulu anonya trending show nga anonya kanayo kyani kubukedde that time. Ayina emizannyo bagenda kola shows. Ayina ekivulu South Africa promoters eko wano abalala nga baagala ku creatinga mannya. Kuyitira waawo kumanyika because it was a good show. Yali trending nga ekuteekayo. Yeah. So twaji programming ngeri bwetyo era abantu bagityanga ngolaga Fifi wanji mukana yo kyani mukwano ndi mukwano gondeka. Omulala najja n'agamba case in point I had a show with Palaso. Nangamba Fifi muganda wange ekivulo genda kukitta. Era ye twagikola nga it's almost a promotional show. Yeah. Tuli ku extra digest mugoba nsonga eyo nga tuvuddeyo. Even seasonal shows nzirabye mu nsendera era omuntu ayefuula amanyi ng'asobola okuresearchinga kosobola oziraba ne bulaya bazikola nga they seasonal. Ne bagamba ate n'oziraba n'obuzibu obuzirimu nti bali ba presenter babakuutula n'amacupa kubanze gye nagikopa omu yayimiriranga eno bakoliranga mu ruumu ngazi onayimirira eno wakamera ne baziteeka mu ruumu zonna agenda okulaba gwa hosting James n'omukuba ekikondo ono n'ayita nakirira era that show was edited teyali live by the way yali edited show ngebeera recorded ne bagieditinganga singa baabirekangamu abantu banyiganga naye nga ate asigalawo n'amalayo show ye kubanga tosobola musima muntu mukulu ate bwe yaggwanga yayinanga ne right egamba tegenda ku mpewo naye bazirekanga ne zigenda because they wanted the information too. Muyina show gye mwadroppingako nga guest agambe tegenda ku mpewo? Tetwagifunako zonna zagenda ku mpewo okuggyako baliwo bye baatusabanga nga tusalemu. Ng'omuntu bambuuzanga ekibuuzo nagamba yakibuuza alinga nagamba naye ako mukajjamu temukaleka ne kagenda ku mpewo. Mulimu n'abaasitukanga bave ku show. Nagamba ni Fifi abawagizi bano maano omanyi bamanyiira olumu. Nagamba kale tugikole ggwe. Naye tewali etagenda ku mpewo. However, we over-edited it. Waliwo abalowooza nti okufa kwa Isma kwaleetedde bangi nnyo abadde bawangaalira ku internet okuzuula obunafu bwabwe. Bwe mba sitegereke soso okuŋŋamba nakutegedde dda nti olunaku olwaleero abantu bangi nnyo bali mu kuyaaya na babuyaana bavuya bali awo balinga bw'olaba example gye mbadde ngenda okuwa baganda bange. Okay, ku mukutu ku bangi nnyo of course ababadde bakolaakola nga Isma bw'abadde akola bangi nnyo ababadde batambulira mu bifaananyi kya Isma.
So bangi nnyo naye okumanya nti abaana bagezi mu kibiina ababadde basinga abataano bwe bavaawo abaddawo okusinga abataano kuli pulesinga bali ne babeera nga bafuna mu grades ezimu bali mu babadde bafunira omanya nti abaana bagezi bano bonna naye abagezi bwe bava mu kibiina ng'obadde average pass mark eri katugambe 70 ne dropping to 40 omanya wano toyinaawo olwaleero ku bantu abawangalira ku mukutu internet nga gwabwe gwakwogera nga Isima wabadde ayogera mu butuufu okufa kwa Isima kwatulaze nti abadde tayina namba 2 tayina namba 3 tayina namba 4 tayina namba 5 6 paka ku 9 ababadde baddira Isima batandikira ku 9 okudda waggulu ekintu kino kitegeeza ki oba gwe obiraba otya because endowooza zaffe ziba za njawulo may Isma's soul rest in perfect peace tusaba Mungu amusaasira amugaziyize Kabuli amuwejjana kyekisinziko kiyinza okumusabira waliwo obuzibu bwe tulina obuzibu bwa smartphone buli muntu alina smartphone mu ngalo alowooza ategeera ate nze nga wentera okugamba nti kibi nnyo omuntu atategeerwa neyefuula ategeera abantu abo bafuuka ekizibu bafuukira abantu akayinja mu ngato but because abategeera baba bangi you ignore babulira omwo kati obuzibu bwe twafuna advantage twasooka okufuna ne tunagenda mu buzibu blogging in Uganda had no meaning, had no respect not until Ismail Access was introduced by Peng Peng. Kubanza okusooka okulaba Isma namulabira mu video ya Peng Peng. Peng Peng, Raymond Solfa. Yes. The Peng Peng of that time, they had their trend. Ngeri birala. Kati because their trend was different, was on a joking style. Yali awo nga abantu tebagitwala serious, but not because they didn't have numbers. No, Peng had numbers. But numbers za Peng zino zali yali yaziwa weevu ndala kwezitambulira nga terina nnyo substance mu bintu ebyenjawulo ngeri nnyo mu art industry kati nga zino other things political party what nga bazirabanga joking things ne batagitwala nnyo nga kikulu. So when Peng Peng introduced Isma, like I said in the Isma namulabira mu video ya Peng na trending. For that we salute Peng Peng. Watuletera Isma, but what you did was bigger than what you thought. Oyinza okuba naye wali omulabidde ku ka light level nti ebyokusaaga nga ye byajjakola ebintu bye wabikwatamu nekigenda kigejja nekiyitirira nefuuka enjovu. Waliwo akayimba omugenzi radio ke yayimba nti ogamba wazala banene nge tebakufuukira envubu kati yatufuukira envubu. Isma advantage gyenjogerako nti Isma bwe yajja mu blogging eyali eri awo bwetyo n'agiwa obulamu. First of all, Isma yali mugezi nnyo. He was intelligent. Nze nakimugambanga nnyo gwe oli mugezi. Ekyokubiri yali yasoma nga Isma n'akola ekintu okukyogerako nga kisukka art industry bino byakuyimba muvumavu kikanga mono muyimbi nga birimu facts nga abeera ku internet. Those who stayed around him basobola okunjulira nga ayingira internet n'asaachinga bw'aba agenda kuba babbanka n'amanya kino kikola kitya eno taamu bagiyitaani najja abyogera nga bwe birina okubeera ng'abisengese bulungi research nti Isma wadde yakubangamu eggaali n'asootola yajjanga ne facts ze. His only problem was when we avanga ku analysis level n'ayingira personal level n'akuwa naye yali mugezi nnyo. Isma yakyusa omuzannyo gwa blogging. Isma yafuuka social capital ku bantu ab'enjawulo ekitaaliwo ku bantu abalala abaaliwo mu blogging. Kati because Isma yayogeranga ku internet yawo nga gwe tomaze mulaba nga akola research yalowoozesa abantu abalala bonna abatategeera nti ebintu byangu okusustaininga mu ngeri ye. Isma ye muntu yakubanga essaawa 2 nga tazzeemu kigambo ng'ayogera facts naye nga tazirepeatinze. Ismail Access oyo kati yalowoozesa abantu bano abalala bejjajjasi abalowooza nti buli asula mu kikomera mugagga nti bino ebintu byangu ne bajja bakuba obukalu bwabwe ne beesaanika nga bwe baagambye nti bwe yeesaanika tafa.
ne bajja ku social media because they have smartphones ne batandika otulekanyiranga notuwunyiriza enkwawa alina kinfinix kye akikuta akyetunuzaamu ali mu kamotoka yakajje mu bondi bwagira bwati kati kulwokubanga Yisima yayogeranga bo balowoozanga mu Yisima musiru kubanga bo bwe balowoozanga bati Yisima yali yasoma nti era olaba Yisima agenda okufa nga akyuse era yatta Yisima watukola bubi yali akyuse nga becoming something era abakwesimba w'oyo omulaba era ajja kuyingira parliament ensi yeewonye nga bwe yali akiteesetese naye Mungu yalina enteekateeka z'endala kati abantu balowooza nti kigambo okwogera kyangu kiringa presenting abantu bafuna smartphone ne buno bu app obuze buli munalowooza agenda fuuka wa mawulire ajja alowooze nti byangu amala kulaba nga sustainability nzibunaga gwe buno obukazi n'obusajja buno bwalinga bwakabi nga amazo kiyingiramu kati because Yisima yaliwo baabuliranga mu weevu ya Yisima fenga tusigala tulaba Yisima kubanga twabimanyira nga Yisima kyayogeddeko oli kyagenda okuddamu bali mu copy and paste Sindi gwe yagamba nti twayina ba bloggers be twali tumanyi kati ne mujjamu ababatekamu nga bali baddami kati Yisima teyali ddami ebisikirize kati abasinga tulina ebisikirize ku internet abagala okuyita mu ngatto za Yisima they are dummies ate baakola ensobi bali balina sooka okukoppa main character bali balina omuyigirako naye kye bataakola kuba nabo tebamanya nti he will live short mu bulamu bwa immediate kati okubeerawo kwa Yisima kwabayamba beekwekanga muli ne bayitira omwo nga tetubawana audience ani ayogedde tse sula mukasasiro tongamba ani ayogedde tse n'omwasimula nti Yisima yaliko nze sibeera ku live z'abantu naye ya Yisima nagibeerangako nga nzija morning breeze oba mvuga ngenda kuyiriba naye nga kwendi nayogera naye nga abeera ne first hand information whoever was giving him first hand information Mukama yamanyi kyali kusasula tibagimuwanga nagenda nagiresearchingako nagisoma kati ne mukukukuba Yisima teyavanga mubanga nakkuba ng'asooka nafuna information ekkwatako wakola ki mu 26 wayitako wabaakusibako ogw'obubbi nti ye bakukwatako gukwata omukazi nti ye bakukwatako okukuba omukazi nti ye n'abireeta n'abikulisingira ne file cases n'azisoma ng'akumenyera kimu wakwata omukazi wafeera ettaka weefuula omusawo w'ekinnansi byonna najja ng'abikusengekera bwati Yisima for you teyajjanga buzinayimirira mu bbanga so Yisima bw'avaawo waliwo omuyimbi yagamba omuyimbi oyo yebasudde yagamba tya waliwo akayimba kagamba ebinume wakula nti wadde ebivaawo tebyenkanankana mpaawo osimanyi kawalya bwe yavaawo yali basudde bwe yavaawo mpaawo yasika kati Yisima bw'afa okufa kwa Yisima kwasima ekiwonko ku media gye yali awanise bw'ati nti Yisima yatuuka time nga ddoboozi ly'abantu ngera abantu balajja bayita FIFI tuyambe Yisima tuyambe mama fiina bajja bamenya abantu babe bawulira nti ddoboozi lyabwe lituuka wala era njagala okubulya nti ensonga ebiseera ebisinga ng'abantu bagiyise nga tebayise Bobby bajja kuyita Yisima bayite FIFI bayite mama fiina temuliimu bulogawo eyeesaanika mu kamotoka omwo n'akola bulive taliimu okitegeera nti abantu bamanya amaloboozi ki agawulirwa nga si mu bubi naye nga abantu bano abo balaba betuweereza batuuka time ne bamanya nti wadde kafifi kano kalugezigezi naye wano kagumu ajja kugusa ensonga yaffe eno kati kyekyali Yisima nga bagamba nti Yisima ye yali yaddira political side ye n'agiteeka nti mbakolera naye ensobi zammwe nja zibagamba temulina kye mugamba kati abantu ekyo kyabasanyusa ne bamufuula eddoboozi lya walaba ensonga za airport wagikuba n'agiweereza ewange n'engikuba n'engimuddiza wabawo ekyakolebwa okitegeera kati abantu baatuuka time ne bakizuula nti Bobby tumutisse bingi bwe tuba tumutissa ani omulala gwe tusobola okulaajanira kubanga naye mu musasi tajja kumala buli kintu he has a lot on his plate nga bayita FIFI dededede nti ye kati Yisima bwe yafa nga tannafa yasooka n'akiwanika bwe kuba ku resigninga yali resigningira waliwo ngambe we yalina resigningira peak time Yisima n'akiwanika banange yakiwanika mayiro emitwalo n'emitwalo Mukama n'amujjulula kati abaali beeyita abasajja mu mpale z'abakazi mulaba munywanyi wange w'embaala eyo bamuyita Ivan Mukwasi oyo simumanyi he's my good friend bamuyita Ivan Mukwasi w'embaala eyo
netugamba bulijjo mugamba wa lele nti kisaawe kiikyo muganda wange simanyi nadiro balonda ba blogger president waabwe kubeera yeisima agenda bafuga mu bufu tekisoboka naawe ne mukunda mu okulonda gwe tuzaako ekifaananyi kyenze ngendo kikwata agenda kubafuga mu bulamu ne mu bufu kubanga bwe yagende magombe gyali ne mu bufu abafugiddeyo tetumulina yayina facts tuyina abantu boolaba okwo waliwo betuyina bonna bali mu gambling nina ekivubuka bambi kikyali kyange kyeyiiya kibeera kyeyiiyayiiyaawo kimanyi okunkubira kasimu kikola bulive mu kamotoka awo nakiga kati kyusaamu kove mu kamotoka obeere wali kibeera kinkubira kikyali kyange Idris oyo yakinkwasa kivubuka kyeyo Idris kyawe kivubuka kibeera wa kiri eyo kati Idris ngamba tukiweeko ku tips bambi naye ngolaba kyagala bode eyagala manyi baloleko omuntu nga basamba mupiira ng'olaba yagala nenga kungulu awo siva mukifo asagera ngolaba bode bambi kibeera omwo ne kikola bu video bwakyo bumpimpi bwa dakika 5 olaba ngo omutima gwagala naye ng'obusobozi zero yakolanga hours sustainability kintu kikulu nnyo mu muzannyo guno era bw'olaba ng'omuntu abadde mu muzannyo emyaka n'emyaka nga kagujje tavaawo nga nawe ogamba salute because si kyangu kati Isima amala okufa betwali tulinze nga bawakanya ebya Isima bagamba bakisobola fe tugambe kisaawe kigazi ate tulina n'ennyonta nere manje tujimalia twagala okwebaza admin wa page ya Isima ngena natuddiza ku video thank you so much onyiga ebiwundu kubanga bana abaliwo waliwo ka post omwana yagamba ngalajanira amine ai tata watulekera ba step father tebatuwa ku migati batuyisa kati nafe tulopera omuzimu gwa Isima watulekera abakubi amalusu tebalina bigambo bibavamba babukubi malusu I know Isima tagenda kufuna ali mulinyira mu bigere agenda kubeera one of his kind Isima atali bloka wabasawo Isima atali bloka wachi nga ye bwajjanaga nti leero national matters nazibawa atajjanga kunnyonnyola byabakazi n'abasajja mu buliri ate nga yetakola copy and paste Isima watukola bubi nga takola copy and paste kati bana abantu abazze bakibuukira baagala oyingire wa peng naye omuzannyo gwawe yaguma nstalingawo tagenda teri amujja waawo faanana teri asamujja waawo kino kikubulira nti penge bwagamba nti ngenda kuvuma nkuwe mule talina kyafiirwa agenda kujja kususe akuyiseemu eggaali yo kati ekyo nakyo penge yakyekwata nti oli ne bwalijja tya twamanyirawo penge ne bw'onoomufaana naffe tusigala tulaba penge mu kifaananyi kyonna akoppa penge ajja kuba bulungi nti because penge yali pioneer w'ekintu kye talina gwe yakoppa be it good or bad yakikola nina mukwano gwange bamuyita Sennyindo naye yatandise bloginga naye kati bwe tuva ku penge ne tujja tufunayo Isima omulala nti ate Isima yajja na balancing eno okisegeera ndi bwakwata political issue agigusa bwakwata byabulamu abigusa bwakwata ki kati bana abalala abaliwo bawadawadako ng'omuwadi omukazi simanyi bwe lugwayo olugero naye mpulira bakyogera nga gyali simanyi bawadawadako so baganda bange bawangalira ku internet abaagala okukola Isima kyakola bagende ku ntana ya Isima bakuma akabaani bamwebuuzeeko mu butuufu yaleka vacu munene nti ogunnya gwe yasima buli ajjanga gumumiranga guddamu gwasamaani ajjanga naye gumumiraani ajja paka lwe gulijjula ate bw'owulira abamanyi Isima bakugamba oba bagamba kojjaawe nti naye yali mwogezi okiwulira kirina gye kiva nti ye obwogezi bwe yabuteekamu obwongo okusoma n'okumanya so teyava eri mu kutema bikata bya lumonde najjanga agubira ku bantu no yalina pesi kwatambulira waluwafubutuka mu ntobaze eyo najja n'ayogera omulala n'afubutuka ku kutema empuuta omulala n'afubutuka eri omulala ava eri mu kigambo kwogera kyangu nnyo naye by'oyogedde ki oyogedde kijja kujja wano tukubire kerererererere bakuwane banaye gundi ayogera omalirize obuuze bw'ogambye ayogedde kinti sibitegedde naye obwedde aleekaana kati abo abaliwo bye bakola baleekaana balina an amateur mind eyo tuvudde Fifi lastly nga tunze kanya tutunuulire project yo omutimbagano etambula etya kiri kitya how far the public receiving this new project abantu baji welcominze batya how is it omutimbagano twebaza abantu bali kutuwagira movie
eyitibwa omutimbagano mu luzungu the internet. Our aim was to show or is to show people nti internet eno nnungi naye ate ebizibu bingi abantu bafuniddeko mu butamanya mu kunyooma nga weefudde omugezi naye n'okifunira kunaga omala kwekoona abalala mu kumanya n'agamba kankigezese ndabe eri abaana abatalaafiya. Etambula bulungi. It's a series written by FIFI Da Queen. Ebeera ku YouTube channel ya FIFI Da Queen. Zanya ku Lwokusatu mpaka olwa Sunday. Tulina ne movies endala nyingi zetugenda okuba nga tubawa. Mistakes Mothers Do, Sinze, Bambi obwana bwange, nyingi zetuze nga tukola dhote tunazita naye nga zigenda kuteebwa. Etambula bulungi nnyo nyini ddala. Twagala kulaga abantu nti internet eno nga gye twasoose okuta nti si kintu kya buzannyo nga bw'okiraba. It is something that can have a big impact both negative and positive ku bulamu bw'omuntu depending butya bw'okikozesezza. Mwe tutwalira ne baana abantu obogambye abatemi b'ebikata abaveeyo ne bajja bagala okugubira bava ku bidde oli n'ava ku bidde n'ajja n'ayogera nammwe mbukambagambeyo kino. Byebyo bye tukola naye waliwo omuntu eyantaginze mu ka video ka Blasiyo. Zambali Mukasa superstar. Nina interview gye nakoze ne Farouk. Degera ku bintu byebweru. Kati olina ntaginga mu video ya Blasiyo naye nkiwuliriza yabadde gwe wagikola. Twagikolera America. Kigendererwa kyammwe kyali ki? Kubunyisa njiri yaffe. Njiri yammwe yali ki on that day? Kutegeeza abantu kiriwo mu ggwanga. Well, basically, the interview was about crossing okugenda okuba ekyeyo n'abantu okusigala okukolera ewaka. People have mixed feelings about this thing. View ya Blasiyo yali very simple and precise. Nti abantu bonna abasinze okwaccumulatinga wealth bakoledde Kampala. Namenya of course abagagga ab'enjawulo the likes of Mwami Kirumira, Kalungi, Bill Gates, Matoviyanga, Nabukeera, omukyala Nabukeera oyo, omwami Sebalamu, Haj Hamis Kigundu, Haji Mubiru n'abalala bangi. Otegeera. Ngalaga nti these people tebagenze kuba kyeyo but they have accumulated their wealth wane waka. Abagenze ku kyeyo bo tebagagawadde. Naawe ndowooza ye nti omuntu si kyateeka nti buli agenda ku kyeyo gy'ajja okufunira. Bangi bajja kufunira wano. Now an examples ze. That was the argument about. Okay. Abantu okufunira mu different areas si kiwakana. Naye omuntu ali ku zero okulemererwa wali waka kyangu nnyo. Kiddemu omulundi gumu. Sorry, abantu okufunira mu areas ez'enjawulo si kiwakana. Naye ate wane Uganda, mu nsi Uganda, omuntu ali kuzira atandika obutandisi okulemererwa kyangu nnyo. Okimanyi nti wane Uganda talina musango bakusiba ne gukusinga. Kisoboka. Nobeera eruzira. Era bangi nnyo gye bali. Kati kye kino kye twogerako mu real life. Wane Uganda bw'oteebuusa muganda wange ne bw'oba wasoma ne bw'oba okola nnyo ng'olinga ndogo yiweetika emigugu abali mu kikubo tebeetika nnyo basulawa. Okitegeera nti waliyo kye bayita reality mu bulamu nga okukeera ku makya weegeraageranye simanya kuba Kirumira. Kirumira yafuna ssente mu mulembe ki? Guno gwa Museveni guno gwaffe guno gwe tugiddemu kubanga gwa Museveni munene twagisangako naye Museveni twagisangako gavumenti ye right? Na myaka 45. Nti kakati kye njagala obuuza Bakirumira bano batandise mu mulembe gwa Museveni guno. Njagala kuwa point yange naye njagala onnyambeko. No bazze ba transcendinga from different governments, right? Waliwo government ezaliko nga sente zalina value mu biseera byabwe. Ebyobulimi byabeerera n'amaanyi nga birina value e Uganda. Kati omuntu oyo afuna sente mu biseera bye tusobola mugeraageranya ku mulembe gwa Museveni nga ne toyo gisasuliro gigenda mu Kampala. Ekyokubiri mukijjawa nti abantu abagenze ku kyeyo tebafunye sente. Kubanza apartments nyingi zensanga nga bagamba oyo gundi ali Canada, gundi ali mu America, gundi ali South Africa, gundi ali Bungereza. Ekyokulala abantu bano be mumenya. Okay, sibayisa mu maaso. Naye njagala tugende ku reality gye bayita reality. Sente bazifuna ku myaka emeka. Bani ababali emabega okufuna sente. Batunda paani embozi zetuwulira. Oba waliwo kye batayogera okufuna sente. Kubanga sente zino nze nkimanyi bafuna nfune. Teri kuzikola. Funa nfune. Kati lyo n'abagagga betumanyi nti bagagga. Nga webijja bagamba apa mukoledde nnya bakolera muki? Muli agundi mugundi. Sagala tuwabye bantu nze kye naladde ntegeeza era yantagenze nooza kye yavuddeko okuntaginga mu interview gye nakoze. Sagala tuwabye bantu. Bakola ng'omwana ono ali ku street atunda chapati bw'omugamba.
KCCA gwe kwenda okujja esende mujjewo bakola ng'omwana ono agenda okukwata miliyoni 3 atandike bizinesi y'engoye KCCA banje wakolera asasule toyi asasule amasannyalaze asasule KCCA asasule omusolo gwa URA amalagwe asatu nago gafe oyagala akole mulimu kimuwabule mukale kati nze okuwabula okwange kwabadde bwe kuba nkimanyi omuntu ono yantagiza yadde w'amawulire by the way manya abaana b'amawulire balina entalo za P1B yantaginze nga kyayagala abamawulire balina kinnyabo entalo za P1B eri mu baana abasookerwako abatategeera bulungi nti nze okuwabula okwange kwabadde nti ayina chance nga toli wa mawulire wekka buli muntu alina chance njagala kino kikyogere ng'abantu tukwate miliyoni 3 tugabale ogenda yingira kibuga kukola ng'oyagalako edduuka eri well positioned womanyi nti wanazza ssente amaduuka ko mu kibuga nze sikolangako mu maduuka g'omu kibuga sigamanyi bulungi eriyinza okuba nga likola liyinza kuba mu ssente mmeka edduuka eritandikirwako mitwalo nga 6 kwasa tulinawo mmeka 24 ogenda kola mu bizinesi ki tugambe case in point agenda mu ngoye mu bakwano bo bameka abagula engoye buli lunaku ogula engoye dinedi anti bagamba ng'onokola bizinesi olina tandikira kubalira ku bakwano bo bagula ddi engoye ayingidde engoye kuba basinga bye baagala ebyokusireyinga ayingidde engoye agenda kutunda oba kusuubuza ekyayina agenda tandika ne ssente meka omuntu okuleeta ebintu ebinaavaamu kasente nga n'omusolo bw'ogusasula ogamba egujja kudda biyinza kuba nga ya ssente meka miliyoni nga meka 10 oba nnyingi mbuuza kuba 15 ekitono ennyo tugambe 10 kale 10 tugambe 10 nti bwe tugambe 10 otwogera omuntu alina okusasula omusolo direct gutaliko bypass kuba gwagenda kubira simu kuba abasinga be muli okweyogezaako balina tax holiday babanyigira ku maaso tebasasula misolo babbya amataka bakoze biki be bantu bemugeraageranyako omwana wa wansi kati nze njogera ku mwana wa wansi alina okusasula omusolo mu straight line nga bwe gubeera ajje ku URA agusasule ajje mu KCCA asasule simanyanga biki ayina ofuna license emisoso gyonna nze njiwulira kuba nze nkugamba sikola nkodduka mu kibuga naye mbiwulira abantu nga bakola ki nga babyogera kati twajjeeko dde 6 tujjeeko 10 tusigazaawo ze tusigazza edduuka lino diyoyote edduuka eritandikirwako okuyoyote balinza kwera mu ssente nga mmeka tekamu giraasi omuntu mwaneeraba nga ayambadde oteekemu obutaala obwaka nga Christmas tree ebisikiriza ogule biri bigundi babita batyo obwo obuzungu bwe babambaza buddami obwo otekemu amataala otekemu buli kintu ogenda okumalirira nga ssente zikoze eki ziwedde tonnakola wadde omuno gw'ennusu tomayina bakasitoma gye bagenda kuva olina okulya buli lunaku olina okuba ne transport akujja gy'obeera okutuuka olina okusasula tooyi buli lunaku olina okusasula kasasiro olina okusasula amasannyalaze olina okusasula amazzi kati ebyo woobimala emyezi 6 gy'osasudde gye 3 oyinza obutalaba bantu ekyo nakyo njagala tukirowoozeeko naye nga landiroodi abanja engoye z'oleese zibanja ziggwako olina okuyingizaamu ku mpya ezinaazizannyisa kati nze omuntu oyo wajja ne miliyoni nga 3 n'abiŋŋamba ebyo namugamba ku kyeyo wattayaani nze yendowooza yange omusindika kweddako kubanga mbalabye bangi ababitandise ng'oli amuwadde amagezi ate nze omuntu kinyinza n'omuadivisinga kale abalemeddeko okugitandika genda mu bya mmere oba olina ssente batoyina olina okulya ez'amanda ezo bizinesi eziddugala abantu ze batya ze zisobola okuleeta akasente mu ngeri ey'okusaaga naye nga zijja naye bino byayingira ekibuga so kati saagala tukwate mwana atandika omwana afuna musaala omugeraageranye ku bantu bano abaafuna obufunyi ssente you people muleke okugereesa engero zino ogambye bano tebakola bafuna bufunyi ssente egaggawaza tebagikola bafuna nfuni anti omusaala gyokola uzima mmeka omwezi mbw obugagga si kusonda kyekiri kye ŋŋambye okufuna kuba omuntu bw'afuna afuna ssente nga ziwera afuna ssente nga zikola ki mulina mukwano gwange yazikuba beba abalina okugaggawala n'agenda n'asuubula ettaka zonna ne ziggwawo zonna zaggwawo so kaakati ekintu kino ky'okugamba mbu omuntu yaŋŋamba abeera mu misaalu eyo yeeraguza bweraguza kati agule n'obutwafe oyo okwewonya ebizibu bakyamusiba yakuba essente zonna kati mukweraguza abiveemu agule obutwa alina n'ebijja byewa bwafe akiveemu otherwise if not agende ebweru kubanga nkubulira mazima bw'ogamba nti omuntu yali bweru n'akugamba genda ku Namirembe road
bala ebizimbe ebiriwo bw'omala okubibala ebizimbe ebiriwo njagala ombulire bo ssente bazifuna batya bannange era ku mulembe kikwe babizimbira kiringa ng'omwana ow'emyaka gyaffe omukazi oba omusajja najja nagamba nze oba mwagala oba temwagala nina kuzimba muyenga ng'akolera musaala unless ng'agenda kuzifuna oyo azifunye asobola ajja kuzikuba agenda aguleyo ekizimbe Tone Senabulya yazikuba ali mu pipeline ezikuba okay omuntu mwagaliza bisima kwanze mbagenda okuba siriyo so kakati eno reality gye nabadde nze njogera kola kwanga bana Uganda omanyi entogeera yaffe yanjawulo ne speed kwe tulabira ebintu okutegeera yanjawulo nze buli alina asobola agende bulaya muyingire kubanga ne kapito waayo awera mangu eri basasuliramu awaliwo yaŋŋambye anti ne bali bafuna musaala ne ŋŋamba entegeerayo ya P1B bw'aba afuna musaala gwa hours essaawa zakoledde tosobola mwegeraageranya kuba nange tuleke kuzanya nnyo Nigeria tugende mu reality y'obulamu nakikugambye nti omuntu agenze emyezi 6 e Bulaaya nga mukozi akomawo nga nze akolera omusaala gwa kampani sente zayina siziyina wadde kwota you're right oluusi nga ne ku akawunti tebannaziteekayo kampani teyina ki sente ate ng'okola kati ebintu ebimu tubiteeke mu real life tujje okusaagasaaga okujeregerera mu bintu ebimu tubitunuulire mu real life nga tebiri kuwa amawulire oba n'omuntu wa bulijjo tunuulire omwana yagenda nga kadaama ebweru ng'eka baali tebalina sukaali bazimbidde bannyaabwe amayumba naye yali kikoze ng'ali Uganda tasobola kati ebintu ebimu ate ng'alina kasaala okitegeera naye kitegeeza nti omuntu ng'oyo bw'afuna opportunity egenda mu nsi esasula mu hours oba tosobola musobola nga gw'osigaddewa oba tosobola musanga bonna abalina ebizimbe bimuyasima njagala omutuuze ng'obadde mukwano gwe oba abamumanyi ebituufu bakubuulire yazikola atya watuuka okubala ebizimbe ng'obaliramu ekiki extra digest mugoba nsooka tetugenda kuba tusuka olunaku olwaleero mu following FIFI ku YouTube musobole okuba nga mufuna series zino abali mu Uganda n'abali mu diaspora omutimbagano the internet nakolako post about that show era nga nkubiriza abantu to subscribe comment like and share subscribe comment like and share mu following tusobole okuba nga tugattako obudde bwe tumala mu kusika omuguwa tubuteeke ku bintu ebitugattako n'ebituzimba eriyo abalala nga tebalina bibagattako ng'ayagala n'okugatulula ku balala ekyo nakyo so ojja mugamba okugattako nga tamanyi nakyotegeeza nga yo omulimu gwe obudde bw'omala okulwanyisa abakusinga bumale mu kugatta mu kunoonya ebyo ebikuzimba because abasinga kati obudde bwe balina bwakwekulaakulanya so si kuwanulayo baabasookayo ntumira omuntu awangalira ku internet ng'ogikozesezza in a positive way in a useful way nesobola okubanga nayo ekuganyuddwamu naawe n'ogiganyulwamu mwebale nnyo mwebalire ddala naawe awangalira ku internet nga tonnamanya lwaki kwoli take time bagambe eddakiika 5 ezaffe mbwe ziggwako bazzaako ki kubanga ze5 ffe tuzigabanga wano so take your time otandika calculating ssente zoteeka mu internet eddakiika 5 as you're winding up eddakiika 5 ffe tuzigabanga 5 minutes of fame yes naye bwe tumala ntukubuuzo zzaako ki kubanga ffe abamu tukikwatiridde for this long ndoza nze wengatta emyaka gyonna mu mawulire I'm close to 20 years mu mawulire gyonna mainstream neri gye nasookera nga ndi mu ssomero naye nga nkola 20 years of relevance so kati simanyi gwe eddakiika 5 nga gwe zoolowooze ene buli muntu aba n'ekirooto kyayinza okuba yeyajja kwagala dakiika 5 agende thank you nakyo tulina okukitegeera leka mbuze ku Kakensa Henry Ndugwa Kakensa another person mu media gwe batalizaawo I think that is Henry Kakensa Kakensa is one blogger far better alinga in music industry pademane pesi ye kwatwalira ebintu bye takuba palapase tali mu bibozi by'obutale bw'omubuulo tali mu mbozi z'amalwa tabuukira kintu abeera ne facts era naye namugamba whoever gives you information man eyo source yo gimaintaining I also love engeri gy'akwatamu ebintu bye Kakensa oyo Henry Ndugwa Kakensa era naye mu bantu from Finland tajja kuddizikawo
Ali wala nnyo. Ali wala nti birimu okusoma era by the ogendo byetulanga birimu okusoma n'amagezi amazaale kati abamu n'amagezi tebasoma n'amagezi amazaale tebayina. Nina ekintu kye nazudde. Omuntu nga tasomye ate n'abula n'obwongo obuzaale ate n'afuna talanta ng'ayogera nnyo. Was talanta necessary? Kosa nnyo abamwetoolodde naye ne yeekosezaamu. Abantu bano nga bw'okyogedde ogenda okutunuulira Kakensa gy'ali wala nnyo, ogenda okutunuulira simanyi buyivu bwa Penge, bati Penge bw'aba agatta ensonga ze ne bwe kuba kulumba ng'agenda kuba bukubi mizairo bibeera coordinated. Naye ate ate owulira ali remorseful. Yes. Penge kye kintu kye mulabako ye muntu ajja n'akola ensobi ye n'amala ndowooza n'addeyo n'agamba naye I think wano nakulosinzira naddala ku kika ky'omuntu omu. When I saw him nga yeetondera Katikkiro ne ngamba negayo n'ategeera just lumu ayagala kwebuza waya. Yazannya amatatu nga gansi yonna awantu awo. Nakizuula nti Penge ategeera ayagala bwagazi kwebuza waya. N'abusha n'aganzize kusiruwala ng'akigenderedde nti akola ebintu bye n'abakugu agamba gwe ne bwe nakkuba enkwagulo tolina ky'oŋŋamba. Wadde. Nti naye era olaba nti yayina kategori ye bwe yakwata. Ate n'abikola nga binyuma ne bwe biba binyiiza biba binyuma. Kati bano ababuukira problemu yabwe gye balina okukisooka tebanneezuula. Kiringa nga kati ngenda nendaba abantu ba YouTubers. They also have that problem. Kubanga baabalaba nga mukoze bino ebintu ne batandika era nze mulimu abantu byananga ng'owagundi interview. Ba YouTuber kati bambi nabo. Mu mutima gwange ne ngamba omanyi ebbanga gundi yo lyansabira interview. Kati nti olaba nti oli alema okusooka yeezuule akole ekikyayagala akolenga gundi which is also affecting abaana baadibaze YouTube balina ekibuuzo kiri kimu. Gundi omwogerako ki? N'amala n'apozinga n'adda mu ntebe bw'ati. N'ageregeza. Gw'omukoonako n'adda engulu. Gundi oyo omulaba. Yazze. Kintu ekitutawanya nti internet abantu abasinga tujjako nga tetunneezuula kye twagala. Wabula nga nzija kukola nga Ibula bwakola ki? Bwakola. Ne bwe twali mu presenting kyatawanyanga nnyo abantu ng'olaba bagamba ono akolanga gundi. Akolanga gundi kubanga bajjanga tebamanyi kiki kye baagala. Abamu ne bayiga on the way ne bagenda nga bava mu character endala gye babadde bayingiridde. Kati tukiyina ku internet nti buli muntu ajja yayagala afaanane Penge, ayagala afaanane Kakensa, ayagala agendewo omugenzi Isima. Kati Isima engatto n'agenda azibalekera nga n'obuguwa sibusibe naye tewali yayisizamu wadde akaguwa akasooka. Naye nga bali mu bageraagetanya. Buli ateekamu ekigere nga kijja. Buli ateekamu ekigere nga kijja nga public agamba jjayo olutwe, jjayo obupale, jjayo oluba. Kuba abaana ate bakambwe ku internet kubanga kye baagala baakizuula. Okitegeera nti nze nina mukwano gwange wano munene naye yangamba siva ku peji ya Kakensa oyo information ijjale tugenda credible kinakijjewa credible nga mu butuufu kituufu kyabaddewo credible. Kati ne Isima bwe yalinga nga jja n'agamba baatudde wano ne bagamba gundi kino mwabangamu abayita information ne bagimuwa sabulamu naye amazima ge gano. Kati bano abalala abaliwo first of all tebalina connections. Mu guno omulimu gwa blogging oba ogw'okubeera mu matala ng'owa information first of all olina okuba ng'oli well connected, well facilitated with the information ng'ate olina source eziri reliable. Kati bano tebalina source bali ku copy and paste. N'agamba Penge yayogedde kuki Kakensa yapostinze ki n'akwata ebya Penge ne Kakensa n'abireeta n'ajja atuwa information. Ne mutandikanga n'otulimba. Ne mulimbanga n'amannya gammwe ne mugeerabira nti gye gwe Ibula n'oyogera eri omulala. Kati ensi nemanya naga Ibula wakulimba bwe manjagala ebiboozibozi bitalina makulu ngenda waani woono. Naye abantu batuuka ku credible source n'agamba nze gundi talina kyangamba. Kyova olaba nti okwogera ennyo singa kwali kusinga singa basinga Isima bangi. Naye oyogedde kiki nakugambye mu nkomerero bajja kubuuza oyo abadde ayogera agambe kisiwulire naye wedda mpulira aleeka nabamujjeko akazindala bakawasobola okwogera ng'ayogera tatunudde na gy'oli tayagala kumanya. Extra digest mugoba nsonga mbaagaliza birungi byerere omukama Katonda abankuumire. Ekintu kya blogging kino tukiremerako nnyo olw'ensonga nti tuwangaalira ku kibanja internet. Ate ensi gyeraga. So gwe buli lwojja ng'oyagala kutabangula amazzi agateese ku internet tujja kukyogerako. Kyekisudde ne mainstream media internet. Ntumirako abantu bano wammanga, ntumira abantu abatulabira mu Uganda, thank you so much. Ntumira nnyo abatulabira mu diaspora, thank you so much. Ntumirako omuganda wange awangaaliraawo mu bitundu by'Embale bamuyita Masa. Nkutumiddeko nnyo
ntumirako Alex Masaba w'Embale naye nga wangalira Kampala, ne ntumira ne Ivan Mukwasi. Nawe nkwagala nnyo my brother, one love. Wabale kusupportinga, wabale kunkoonako awo mpola mpola. Ivan Mukwasi nkwagala nnyo, Katonda aku blessing chokola kya kabi nnyo. Ivan Mukwasi, one love my brother. Okay, nange njagala kusaba kukwebaza. Thank you so much for hosting me. Naye nabagambye interview ono nze nino gikola cause tewali asobola musobola mu media wano akadde konna nze njo kusoya akajojijoji w'ebibuuzo inshallah. Ababadde ku camera, thank you so much. Mwewali wangala na musajja ono naye tawangalika naye I know naye mwebale wangala naye si byangu. Nene baza abawagizi bana Uganda yonna gye basinze. Thank you so much for believing in us. Thank you so much for loving us. Thank you. Nenzijukiza abantu abalowooza nti life ends on social media. It doesn't. Wali your real life off cameras gye mukabira amaziga nga tetuliyo naffe gye tukabira nga toliyo. So reflection kikulu nnyo ng'ogenda okukola ekintu nti wenna ava ku internet ojja kukiraba ng'ekisaaga gojje olowooza omwana agenda akuteekeko ekintu obonebone nakyo nga tolina wodda nakyo. So reflecting nnyo ku bintu ebyenjawulo nga tonnaba kutandika akavuyo. Bannayuganda, digital world is the way to go. Gye tugenze tetukyasobola kuvaayo. Kyova nagambye nti musudde mainstream yakoma ku mulembe gwaffe ne tuvaayo. Tulinga abagenda n'ennamba zonna nti kati abantu barizotinga ku kino kubanga mainstream eri under control. Tekyali nakamwa tesobola kuwogera nga ate internet bwekola ki bweyogera. Naye nga all in all mwebale kutwagala ffe weetuli Katonda nga kyatuwadde obulamu tukyawangalidde mu bulamu buno bwe twayingira tetukyayinza buvaamu ne bwe tubwekweka era Ibula agira n'akunoonya n'akukomyawo n'agamba yogerako eri abantu ate era yeffaabo bakaguje mu muzannyo guno botasobola kweyimbamu ku makyambu kuba ogenda bogerako nti abavubuka envumuulo ab'omuggundu ab'ekyasa kino abatasobola kugwa lwa kwogerwako banjasa biggu. So ekyo nakyo njagala abantu bakiteeke mu mind nti bw'onoovaayo n'ogamba ngenda kufiira ku FIFI mukwano olimba. Nina akavubuka ke nalaba nga kagala kukunywerako amaleewa kakuliireko fanta nakalaba akavubuka nga kali awo kakuba nnyo palapasa nenzijukira obutaba amazina tetagenda mwago kyekimanyi nakulinda nkuwulire kyoyogera neŋŋamba n'ogireka nga twawulire ku ki yejaga neyevulungula nedeno kati obudde nze bwe nina Ibra by the way is to try and fight for fellow women is to try and fight for a girl child okulaba nga tuwebe empowering nti wadde oli mukazi osobola okukola kino wadde wazaala nga tonnatuuka okyasobola okuddayo obulamu ne bukyuka ebwo obudde bw'okugamba ono I'm past that. Extra Digest mugoba nsonga tubaagaliza birungi byerero Mukama Katonda abakuume. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Allah above all, for God and my country. Mbaagala nnyo.